submit twagala tuweeyo ebbaluwa yaffe mu Foreign Affairs Austria tugenda giwaayo, so bajja gitwala mu butongole ebeere nga ebbaluwa eno twagiwandiise nga tugenda tugireese wano ku kitebe ekikulu ekya Foreign Affairs. Omukulu uno agenda girecevinga ebbaluwa eno nga tugiwaayo mu butongole, tugiwaddeyo mu butongole, so abantu bonna baabo mutugoberere tuwaayo ebbaluwa eno nga bagitutte. Omukulu wa Foreign Affairs uyo tugimuhandiize mu mikono gye era agitegedde bulungi nnyo, era tusiimye nnyo byonna bye batukoledde. Tugiwaddeyo ebbaluwa mu butongole ewa Minister of Foreign Affairs. So we are so grateful that we have handed in the paper and we've given it out. So so it's very good that we try to put it in and tugiwadde ebbaluwa ne tusaama nnyo byonna bye batukoledde ba Minister of Foreign Affairs. The dictator must go. When Museveni have his people together, there is no corona for Museveni. Tuli wano Alex, tuli live wano ku Lujuliro TV. Oyinza okubabuuza ku bantu n'obabuuzaako nti bw'oli ozze okukiikirira okulaga obutali bumativu. Bannayuganda bakyajja bangi era nga tugenda okweyongerayo ku kitebe kya UN. Tugenda awo tugenda sangawo abantu abalala bangi abajja twegattako, naye tulinawo ebbaluwa ey'okuwaayo era nga tukyalaga obutali bumativu bwaffe. So tusaba bonna bannayuganda n'emikwano gyaffe bonna obutazikiza, twongere okutumbiza saawundi. Omusajja ono ayagala kulowooza mbu nno yatubba yatumala, naye tutandika butandisi. Twagala tumulage nti tutandika butandisi. Tetugenda kupowa, tetugenda kuzikiza okujja, tetukkiriza, tusobola kukkiriza Museveni kulayizibwa mu byakirayo bye byazaakola byonna, tusobola kukikkiriza ekyo. Tujja kulwana paka lasti. So twewaddeyo ffe twayiwawo omubiri. Wabanga Bobi Wine asobola okuyiwawo omubiri, kitegeeza naffe tusobola okukola ki? Okuyiwawo omubiri, okulwana, kuba tetutalwana ani anatulwanirira. So this is the real fight. We are fighting for freedom and we are not going to give up. We are not going to give up. He just don't think that he will just go like that. Mbu agize akolechi. Ate Austria bagwana nnyo balina relationship n'omusajja oyo yaliko wano. Yatandikira wano 10 points program ekyo mukimanyi, tusomye ku history tumumanyi, naye nga teri kuzikiza. Tetugenda kuzikiza. Tutandika butandise. Twagala president omutuufu yalondebwa abantu alayizibwe. Akozesa state resources. Yeah. Tell them. Dictator must fall. I think dictator must fall. The dictator must fall. We have a friend to Uganda. Do you want to say something to the media out there? We are live on the TV thing. Yeah, I'm not from Uganda. I'm from Austria today. I'm very solidaric with the Ugandan people and with the fight against the human rights violations. And I truly think that it's also an obligation of Austria, of Europe, of Austria, to not close their eyes in front of the outrageous violations against human rights and abuse of democratic institutions. Yeah. Thank you so very much. A friend to Uganda has been saying something that we are not alone. We have people out there who really care about democracy. They are out there. They love Uganda. But it's the leadership which is... I remember I quoted the Museveni in one of his book, is this the Sowing the Mustard Seed, where he said that the people of Africa, the people of Africa, that the problem with Africa are not the people. That's what Museveni said, wrote in his book, are not the people, but are the leaders who overstay in power. And here is the man, he is caught in his own movie, in the race, that where he is caught in the same situation. He has overstayed, has done so much wrong. So, give me that song!
Give me that song, guys. Give me that song. Julius tuli naye wano Mwami Sebulime oyinza okwogerako n'abantu tuli live ku Lujuliro TV ye kamera olunaku ye cameraman olunaku Julius Sebulime. Talk about the people. Talk, say something. Volume, man, volume. So, Ugandans out there, we have to fight. If we don't fight, nobody's going to fight for us. We are trying to do anything. Newakwate tuli ku ground tuliwo naye tugezaako kola kyonna kye tusoboka. Fe tutwagala Museveni kulayizibwa era tugenda kirwanirirawo nawe tuli European Union tuli wano. Now this is a European country, so they know everything which is going on. Twagenda okusaba ekintu kino twafunya n'omukisa ne batuwa kwatwali tumanyi nga omanyi corona nti wagenda maaso naye batuwadde olukusa ne tusobola okukola ki okugenda mu maaso. Baba Bannayuganda abasanyufu abakajja abasinga babadde bali ku mirimu naye era tujja kukwatagana tukyagenda mu maaso tukyagendera mu maaso tukyatambula. He's just 36 years old. And when you listen to his songs, they're all about peace and democracy. Give me that song! That have been done throughout all because of the liberation, decision, the generation, leaders become misleaders, our tormentors become tormentors, they become dictators, and they said we are distractors. Teri kuzikiza, tumbiza soundi. Museveni must go. Museveni must fall. Austria are standing in solidarity with you. Yeah. The whole world knows that Museveni. They set free that are actually put in the same cells as men. Free Nubian Lee, free Eddie Butwe, and free Bobi Wine's campaign team. Kalangala team that was Free the color, yeah. We are not seizing fire. We are just, it's just a beginning. Tutandika butandisi. Twakataleka Muzayi Museveni tutandika butandisi. Yatumbi, yakuba ejinja mu nsanafu. Let's get ready. We will be going to the UN offices. So, kakati bannange. Tuwinding up. Kweyongera tugenda ku UN ku kitebe kikulu. Wano tumaze okuwaayo ebbaluwa ku Federal Minister ya Republic of Austria, European and International Affairs. So now we are going to proceed to the UN where we're going to do our final struggle demonstration, a peaceful demonstration. So we shall be giving you updates. Nga wezigenda maaso nja kuba mbawa updates bulungi nnyo tuteri kuzikiza era tusubira abantu bonna n'emikono gyaffe bonna Bannayuganda abasinga babadde ku mirimu bajja kujja wali bagire. Yeah. So